tadde ku mabbali ate Parliament eragidde Minisita w'ebyobulamu okulabikako mbagirawo ajja ennyonnyole lwaki yatuuse okugoba abasawo bonna abagenda maaso n'okukakkalaba emirimu mu kiseera ekya COVID. Tayebwa agamba kuba nkuyisa lugaayo mu kiragiro ky'omukulembeze gwanga bwe yavaayo gy'ovuddeko emabega n'ategeeza nga ate abasawo bali tebamala n'olwekyo bano balina okuba nga basasulwa era basigale nga baweereza. So after saving us and COVID has gone, we terminated. So if COVID comes back, I don't know how we shall call these people to again volunteer. You know, the president directed that all qualified health personnel with degrees should be absorbed. Mbako kuva Olubaga Alozias Mukasa alaze obwennyamivu agamba nti ebiragiro nga bino bigenda kunafuya n'abayizi abagenda mu maaso n'okusoma amasomo g'obusawo. Bwekiba nti ddala ekirwadde mu ekiri mu ggwanga abo bonna abayamba tubeetaaga n'abasawo bonna tubeetaaga. Ate n'ekirabo oguba abasawo n'obatuuza wansi oba omalamu bano amaanyi ate abali mu kusoma obusawo n'okuyambako kati nga boyinza okugamba nti bali mu nursing schools. Sikkiriza kya kugoba basawo bano kubanga baliwo mu budde obwakazigizigi. Fenga Parliament tunoonye ssente twongere Ministry ya Health abasawo abo bapulesinge. Baire mulimu n'abasawo abatakola basobola okujjamu abatakola ne bateekamu abakola naye nga tekiba kya buntu. Yombako kuva ehoyi Masinas Nakato naye agamba kino ekikolebwa kigenda okwoleka ekifaananyi ekibi era kiraga obutali bwesigwa n'obutasiima. Abadde wagenda wa breaking akoko ebirwadde bya emergency infectious diseases, communicable diseases nga kolera nga Ebola nga tusuubira abasawo bano government bwe baretaining bebo beginde bagenda kubanga bahandling cases ngezo because kuba kati balina obukugu kwasaganya ensonga za emergency outbreaks. Raso TV nze Grace Girinya ne Rick Sebalamu Omonyo.